by'abantu bebabeeramu. Nkirabye emabega kireeta emikisa mibi mukyegendereze. N'olwekyo bino byonna biri mu kiti ky'enkulaakulana: enguudo, amasanyalazi, amalwaliro, amasomero. Lyo ttafaali eryokubiri era limuleetedde ku nnyumba ya Uganda. Naye ffe twabagamba nti ne bwe tubeera n'enguudo ennungi n'amasanyalazi, naye bwe mbeera n'obwavu mu maka gammwe, okubonaabona tekugenda kuggwawo. Ne tubawabula bwe twajja mu gavumenti nti bannange ab'amataka amatono muve mu kukola olubuto lwokka, mukole olubuto n'ensawo, ate mukozese ekibalo, kubanga emabega eri amaka mangi gaali gakolera kulya kyokka, baali tebakola ebireeta ssente. Era 62 abaali bakolera amaka gaali gakolera ssente gaali amaka 4 ku buli 100. Amaka 96 ku buli 100 baali bakolera olubuto lwokka. Bwe twajira mu gavumenti ne twogera naye okugenda kukebera ne tusanga amaka mangi gakyakola olubuto lwokka. Kwe kutandika campaign ey'okubasomesa 96, kola olubuto n'ensawo ate okozesa ekibalo. Mu kalulu ka 96 ne mbawabula ebintu 7. Bw'obeera n'ettaka ettono yiika 4 n'okudda wansi. Ne mbawabula yiika 1 emmwanyi, yiika 2 ebibala, yiika 3 omuddo gw'ente z'amata, yiika 4 teekamu emmere y'awaka, emanju teekayo enkoko z'amaggi, teekayo embizi abatali basiraamu, kumpi n'entobazi teekayo ekidiba ky'ebyennyanja. Waliwo abawulidde okusomesa kwaffe. Waliwo omusajja ali e Rugomba bamuyita Kaleera, katolebe byakola. Erinnya Musisiro Nadi, okuva wano ku Gomba Next Generation Farm Institute, era nga ye Gomba Next Generation Model Farm. Nze farm manager. Farm eno yatandikibwa omwami Kaleera Philip, era nga ye yawangula empaka z'omulimi asinga 220 ezitegekebwa Vision Group mu ggwanga lyonna. Farm eno yatandika omwaka gwa 2003, era nga ekigendererwa kyali kyakulaba tutya bwe tuyinza okufuna mu by'obulimi n'obulunzi. Twatandika nga tulunda ente ezaffe ennansi oba ze tuyita Enyankole paka mu mwaka gwa 2018 bwe twalaba nti ettaka lye twalina obunene bwalyo eka 405, amagoba ge twajjangamu otunulidde vali y'ettaka nga tegenkanankana na capital oyo ali mu ttaka. Twalaba nti bizinesi tekola, ne tukyusa ne tudda mu okulima okw'ekibalo mu 2019. Ne tutandika olunda ente ez'amata ez'omubiyumba, enkoko, kulima amatooke, emmwanyi, kulunda embizzi n'okuteekawo ettendekero lisomesa abasawo b'ebisolo n'abalimisa. Twatandika ettendekero lino erya Gomba Next Generation Farm Institute okutendeka abavubuka. Twakizuula nti abavubuka bangi baagala nnyo okwenyigira mu by'obulimi n'obulunzi, naye nga babulamu obukugu obuli practical, tetwandiyise hands on. Nti twakizuula nti abavubuka bangi bafuluma mu matendekero ag'ebyobulimi n'obulunzi, naye nga balina theory mungi, naye nga okukwatako okukola faama kikyayagala oba yekenyi kyayagala okwekolera
nga tebakimanyi. Ekitufuula ab'enjawulo nti abaana baffe tubayigiriza nga bakolera ddala ekyo, okugeza nti okuwa ssente okuzijjanjaba kuba faamu eriko ente 5, kitegeeza ente ezo zibamala okusomerako. Enkoko nazo we ziri nnyingi zisukka 2,000, embizzi, emmwanyi eka 5, nti omwana ono byonna abikolera ddala. Wano we tuli mu nkoko ez'amagi ze bayita layers. Fenna wano tulina enkoko ezisoba mu 2,000 mu kudda waggulu. Naye kansomese omuntu wange addala nfubuka munnange oyo gwe balyako ssente z'empitirivu nti yali asobola Kalera nga bwe muwulidde yatandika okukola ebyo byonna mu myaka si mingi emabega, ajogedde naye neerabidde omwaka. Naye kati wetwogerera amata buli lunaku atunda liters 2,500 z'amata buli lunaku. Omwaka mu mata ajjamu amagoba amaze okujjako zakozesa 4,800,000 amagoba gaba mu mata gokka. Nkoko buli lunaku atunda trays 600. Omwaka ayingiza amagoba mu magi 7,2,000,000. Emmwanyi yasimba mu ekazi 10 naye tebanatandika kukungula. Amatooke buli mwaka afuna 3,600,000. Faamu yonna awamu buli mwaka afuna amagoba akawumbi kamu 5,600,000 wano mugomba wano. Kati oyo omusajja ali wano kumpi. Nyinza kubalaga omusajja omukolomojo wekaramoja. Ogira. I am a model farmer in Abim district. My village here is called Arangetoy West. Arangetoy Parish, Abuk Town Council, Abim district in Karamoja. The mango trees you are seeing here were given to me by the President through Operation Wealth Creation. I received 200 mango seedlings and I planted all, and they are all doing well. Apart from this venture, I got money from PDM last year. I got 880,000. And I used 800,000 for buying 10 goats. And the goats are there. They have multiplied. They are now 16. Part of the money of PDM I used for buying cassava stems. Through that money, I've managed to plant 2 acres of cassava. They are now doing well. The first acre I intend to harvest next year in January. Then for the mangoes, you are seeing, I started harvesting last year in 2023. The first harvest, I got 6 million. That was in June. Then second harvest in September,
November, not September, November, I got another 6 million. So last year, from these mangoes, I got 12 million shillings. I've been selling to the people around. Actually, Soroti Fruit Factory has booked this mango. They want me to take these mangoes tomorrow, 2025, to the factory. Actually, I've been selling locally. I've been selling one at 500 shillings, two 1,000, and people are buying. These mangoes are very good. The mangoes trees you are seeing here are giving me money, a lot of money. And I want to thank His Excellency, the President of the Republic of Uganda, Kaguta Museveni, for coming up with the idea of Operation Wealth Creation in the country. This is money. I am not going to suffer. My children will not suffer because of this wealth. I call it wealth now. I always harvest. I don't harvest mango. I harvest money, not mangoes. So I want to thank our president so much. And next year, if all goes well, I expect to get 18 million first harvest. And then second harvest, I also expect to get 18 million next year, 2025. So altogether, I expect to get 36 million shillings. And this money, I will use. Mu Uganda yonna tulina ebyokulabirako. Abantu abavudde mu tulo ne bazukuka ne bamanya ekyokukola. Bawuliriza omulanga gwa NRM, okuwabula kwa NRM, ate ne bakozesa obuyambi bwe tubaweereza. Kubanga ffe tetwogera bwogezi, twogera ate ne tukuyamba. Bwe ntunula wano mu fayiro, Masaka mwafuna endokwa z'emmwanyi obukadde 5. Emicungwa ngeya oli omukaramoja bamuweereza endokwa 2 z'emiyembe, endokwa 2 zokka. Yazisimba zonna, kati olaba bwasanyuse. Naye muwano mu Masaka endokwa z'emiyembe mwafuna 44,000, 440,000. Kati nandiyagadde kulambula abantu abamu ku bantu abo abafuna emiyembe bakola ki? Bavuganya n'omukolomojo oba omukolomojo abasinga. Emicungwa wano mu Masaka wokka 7,000 endokwa. N'olwekyo kati tewaliwo lwekwaso kulwaki tusobola kuva mu bwavu. Twatandika n'ensawo zino zonna z'okubayamba kuva mu bwavu. Entandikwa ne teekawo NADS, teekawo Operation Wealth Creation, kati tuli mu PDM. PDM tugenda kugyongeramu amaanyi, egenda kugenda mu maaso, era tugenda kugyongeramu efuuke bilioni 3 buli muluka mu kifo kya milioni 10. Ate tugenda kuteekawo ensawo y'abavubi ey'enjawulo, n'abageto bafune ensawo yaabwe ey'enjawulo. N'ababoodaboda bafune ensawo yaabwe ey'enjawulo. N'abagaraji. N'olwekyo tewasaanidde okubeerawo olwekwaso nti nze ndi mu bwavu kubanga se n'engeri gye ntandikamu. Twagala kutujja olwekwaso eyo. Kati eryo tafaali ate obugaga bwa kinoomu buvuddemu obugaga bwa Uganda yonna.
kubanga bw'olaba emmwanyi Uganda kati zeetunda ebweru nyingi okusinga emabega wonna, amata, enyama, bugaga kasooli edda balimanga emitwalo 5 tons buli mwaka, naye kati tulima milioni 5 tons. Kasooli yeyongedde, abantu kino bagagawadde, ne Uganda yonna egagawadde. Abatanagagawala namwe mujumbire, muleme okubeera n'obujja nze sirina. Tolina kubanga oyinza kuba tonafaayo, kubanga entegeka zino zonna zijja mu byalo. Kuva ku entandikwa yajjanga nekoma kugombolola. Uganda yonna, buli kitundu kya Uganda kiri kwegombolola. Kulwaki abantu bali tebafaayo okugenda kulondoola? Tebafaayo. Abamu babaguumaza, babagamba nti bya gavumenti mubizire. Waliwo abagamba nti bazire entegeka za gavumenti, temuwulidde okusomesa okwo nti muzire, nti emmwanyi zigenda simanya miini ya nkumbi. Aba opposition abo balina obulwadde, ate bananfuusi, banamululu, kubanga bo esente za parliament z'emisaala tebazira. Ani gwe muwulidde nti azize omusaala gwa gavumenti? Emisaala bateeka mu nsawo, mwene babagamba nti muzire entegeka za gavumenti. Obwo bulabe. Naye ffe nze Katonda gyali, kasamanyi nti Katonda gyali, kubanga mbadde wano emyaka 65 okuva 1960, naye ndaba abantu obunanfuusi mu bintu eby'abantu abangi kiseera kibi nnyo. Nali ndaba abantu bano abakulembeze bano bonna betwasangawo balina emikisa gyonna, naye bw'obufuuka omunanfuusi Katonda takusanyukira. Era mbalabye. N'olwekyo mwena entegeka weeziri, genda ku muluka gwo obuuze amaka ameka agali mu luka guno, ameka agafunye PDM, ameka gasigaddeyo, kati tukole tutya? Bwe kiba kyetaagisa omubaka omwe aleeta ekiteeso nti twongere mu ssente, amaka gonna gabune. Naye mu kifo ky'okukola ekyo okutabula, tiwaliwo bagenda kutabula wano, mbakakasa. Erikwenda kufa, olugero lw'abanyankwe mulumanyi, erikwenda kufa erigatse empango. Ennume enaatera okufa ekomba ku mbazi. Bw'olaba ennume ekomba ku mbazi omanye nti yeefudde, kubanga embazi gyekombako yegenda kugisala. So n'olwekyo mbasaba mwenna mujumbire okuva mu bwavu, kubanga abaavu batumenya.
omwavu talina kyayongerako ku nsawo y'eggwanga kubanga bw'obeera mu kanyumba k'essubi essubi teririko musolo naye bw'ozimba akanyumba akalungi aka sementi buli nsawo ya sementi eriko omusolo n'olwekyo naawe osonda ku nsawo ya Uganda kubanga ovudde mu kasiisira ozimbye kati ennyumba eya sementi amabaati galiko omusolo bw'ogulira omukyala karufuwa enungi karufuwa eyo eriko omusolo n'olwekyo bw'oba mu bwavu ate naawe obako kyosonda ku ndyanga y'eggwanga naye bw'obeera mu bwavu oba mu Luganda ekigambo okukongola mwekiri okukongola mwekiri bw'obeera mu bwavu oba otukongola tolina kyoteeka ku nsawo ya Uganda era oba ozize ddala kiri kyebabagamba okuzira oba ozize ddala kubanga sementi tomukwatako gweokozesa emuli teziriko misolo omukyala kakarufuwa takakozesa engoye okozesa ntono n'olwekyo tolina kyosondako ku nsawo y'eggwanga kati ettafaali lyokusatu NRM lyetadde ku nnyumba ya Uganda obugaga ettafaali eryokuna kyekigambo ky'emirimu ekyo nakyo kitawaanya abantu emirimu gisangibwawa abamu bagamba nti emirimu giri mu gavumenti yes gavumenti erina emirimu naye emirimu gya gavumenti mitono tesobola kumala Uganda yonna kambalage emirimu gyegisangibwa kambalage omuvubuka bamwita Basangwa ali eri Kamuli mulabe Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jaka Poultry Farm. Jaka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. Ezo futi atano ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamutoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5 ai president yaida yatulungamya yakoba tubana abantu mwena temusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujje mukola emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byonna yabyogerako nze napikinga mu ky'okulunda enkoko n'atandika efaamu mu 2007 n'enkoko 5 sawa dino wendogerera ku faamu kuno tize mabega ntambwire president yaida yankyalira mu 2010 nga nina enkoko 5,000 yasanuka ino sawa dino tutambwire tulina enkoko 1,000 tufulumya amagi etwe 2,000 buli lunaku etwe 2,000 divaamu milioni 2 buli lunaku omwezi diba milioni 6 omwaka tuba tuli mu bilioni ze 6 n'ekitundu etuba tukola ki tuyingiza so tuwulirisa omulamu gwa president okuva ku kiseera ekyo twakati katukigiireko president awaire musanufu ino ku bintu byenkoze era nga buli kaseera nkyekingako wendogera kati tulina abakozi 300 betukozesa kati obujulizi bwa Basangwa bujeyo ensonga 2
esooka Basangwa yali mwavu, obugaga bwe bwali ka puloti kamu kokka ka fuuta 5 ku 100 mu Kamuli town. Yali mwavu. Ate mu kiseera ekyo abo bali balwanira ku ntebe ya LC5, bagala kufuuka LC5 chairperson. Nze bwe nagendayo ne mbagamba nti entebe ya LC5 eri emu yokka, mwena temusobola kuba basentebe, mukole birala. Ne mbawabula nga kati bwe mbawabula. Ye bye nabagamba yajjamu enkoko z'amaggi. Kati we twogerera afulumya trays 25,000 buli lunaku, ayingiza miliyoni 2 buli lunaku, ze miliyoni 6 omwezi, bwe bumbi 7 miliyoni 2 omwaka. Kati mugagga yaba mu bwavu. Naye ate ayongeddeko ekirala, obugagga bw'Abasangwa buzadde emirimu 300,000 eri abalala. Omuntu eyalwanira akalimo ka LC5 kati yeekozesa ate n'akozesa n'abalala. Kwe kuzuukuka okwo kwe tubasaba. Kati katulabe amakolero. Kati etawuni eyo gye mulaba, tawuni mpya eri kumpi n'Embale, tawuni y'amakolero gokka. Erimu amakolero 75 kati. Kati ingire munda yerimu ku go tulabe abakozi abalimu. Labe enamba y'abaana abali awo abakola mu kolero limu lyokka. Eyo tawuni yokka ekozesa abaana 12,000. Kati bano ababaka ba parliament bamwe okujjako muganda wange His Excellency Sekandi yanyambako okunoonya ettaka erikumpi ne Bukakata okuteekayo etawuni ng'egyo gye mulabyawo ya industrial park. Era tunoonya abantu betunaleete abagagga betunaleete eno bakola industrial park eyo Bukakata. Jo abeerukaya batusabye waliwo ettaka lya gavumenti awo nawo tuyinza kuteekawo industrial park. N'olwekyo NRM ebalaga nti ekigambo ky'emirimu egisinga obungi gavumenti erina emirimu yes naye si mingi, erina emirimu 48 gyokka. Naye kati we twogerera abantu abakola abakola mu makolero bali miliyoni 1.3 ngenda kuba nabwe n'endala abakola mu agriculture, abakola mu services. N'olwekyo okwongera amaanyi mu kintu ekyo natandikawo okusomesa abaana bammwe ebyemikono n'ebyemutwe. Nawano nagulawo essomero, simanya abaana abo oba waliwo abali wano, mujje wano muweereze obujulizi. Graduates by Industrial Hub, Skilling Hub. Omuvubuka omu n'omuwala omu
Erinnya Kajimu Abbas nva Empugwe TC Samaria Parish Nyendo Mukungwe Masaka City namaliriza senior 6 nenvaayo naye saasobola kweyongerayo ku university then nenfuna emirimu awo egy'okukolako mpolampola then chairman Faizo Sebugwawo chairman w'abavubuka Masaka City naayisa ekirango okugenda ku hub gye baali baguddewo mu Ndegeya. Then twajjuza empapula, mu kujjuza empapula baali bangi naye omukisa nagufuna n'empitamu ku baagenda ku olwo. Twasangayo skills nyingi ku hub kuba buli kimu kyonna kyali kya bwereere, byonna ebyokukozesa ebyokulya byonna. Mu skills ezo zonna ezaaliyo nasalawo nkole skilling ya welding. Era mukola welding navaayo nga tufunye certificate nayiga bulungi nnyo nenzira ku kyalo. Kukuda ku kyalo nafuna wenkolera mpola mpola naye nasooka kusaba nti nkolere obwereere. Mukolera obwereere namala wiiki namba nga nkola, mukama wange we nali nkolera n'asalawo ng'alabye byenkoze kuba yali tamanyi nti mmanyi, n'asalawo ng'agenda ampa kitono ku ekyo kye mba nkoze. Sente nagenda zikuŋŋaanya mpola mpola mu kwokya ebintu eby'enjawulo nga tugenda ne ku masayiti nga tukola enzigi. Najjayo sente nga wazentereka ngula bumashini obutonotono nga we mbutereka ewa mukadde. Then sente mashini ezo we zaawera nga nsevinzeyo n'emitwalo 5 emirala ne zinnyamba mu ggula obuntu obulala. Then nentandika okukola nga nze nga skilling eyo njijja ku hub President Museveni gye yakola. Ebintu ebyo bituyambye nnyo nga nze omuvubuka kuba sente zenjamu nyina n'abakozi 2 aba welding benagattako. Then obusente obulala bwoba kwegamba bwembangizeemu nga nze bwensevinze mukadde twateekawo obumwanyi awo, era ne mu mwanyi wali akolayo in case nina omulimu ku gundi ku workshop yange. Abakozi awo nembanga nyina 3 ekinyamba okubanga nange ngatta ku tafaali lya Uganda nga nyina abakozi nange benkozesa nga bava mu skilling ya President Museveni. Amanyago amanya Kajimu Abasi. Kati Kajimu Abasi kati alina omwoga kigambo ekyo kya bujajja kitegeeza obukugu. Edda buli muntu yannanga obukugu, okuweesa, okubajja, okulunda, okuvuba myoga. Kati Kajimu alina omwoga gw'okwokya ebyuma. Omwoga ogwo guzadde obugagga bwa workshop, ate buzadde n'obugagga obulala bw'emwanyi, ate naye akozesa bannange, akozesa naye abantu 3. Kale Kajimu kulikaayo omukwebaka mutulo. Tweyanziza ssebo n'akasente ke watutera mu sako prosesi naye tugiri kumpi okugimaliriza. Kale ssebo tweyanziza nnyo, tweyanzike Mr. President. Erinnya Katumba Maria Bukuya Sunga Bukakata Masaka District. Nasoma nentuuka mu kibiina ekyomusanvu awo sente ne zibula. Nenzira ewaka ku kyalo okumala ebbanga eritali ggere bwe nawulira okukowoola nti pulezidenti ataddeyo okusoma okw'obwereere, bwe ntyo nassaamu okusaba kwange era ne ŋŋenda ne nsoma emyezi 6. Emyezi egyo 6
nasangayo amasomo mangi naye nze nakuguka mu kukola emigaati, keeki n'ebyokulya ebirala. Omuzungu kyayita bakery. Nasoma nga ngasseeko mindset changes era ne zituyamba nnyo okumanya obulamu bw'ensi bwe butambula mu mbeera y'ensimbi. Bwe ntyo nasoma ne nfuna certificate ne nzira ewaka. Bwe nadda ewaka ne ŋŋenda e Kampala ewa kojja wange ne mulaga kikye nali njize, era bwe nakimulaga ne musaba ampole $20. $20 bwe yagampola nagakozesa nga bwe nali nalambikibwa. Nagula obuntu obutonotono obusookerwako ku mulimu gwe mmanyi, era omulimu ogwo natandika okukola ebyokulya nga mbitambuza ku stations ez'enjawulo mu magalagi n'amasomero. Bwe nalabanga bizinesi etambudde bulungi, emyezi 6 egyasooka nali nsevinzeewo $50. egyo 5 nze kennyini ne nzizaamu mu bizinesi. Ne nfunayo omuvubuka omu nannyambako, era omuvubuka oyo nga buli mwezi musasula $15. egyo 15 ng'akola delivery mu bifo eby'enjawulo, masomero, ate nga agenda nakima ne orders ewalala. Bwe namaliriza emyezi egyo 2 egyasooka nga nkola $80, ne nzijako $40 ne ngiza mu bizinesi. $15 ne nsasula omukozi, ne nsigaza $25, 5 ne giba gyange, 2 ne nga savinga. Mu myezi 10 nali nsavinze obukadde 2. Obukadde obwo 2 ne mbuweereza eka mu kyalo ewa maama. Maama n'afunayo akataka n'akagula. Ekirungi akataka ako kaaliko emmwanyi. Nange semala maanyi ne nfuna ebijimusa ne nnyongerako endokwa z'emmwanyi ne nnoga ne kuzirize nasangamu kubanga oli yatunza kizibu. Bwe nanogamu sizoni ewedde najjamu akakadde kamu n'emitwalo 4. Akakadde ako nakasevinga $40 ne ngazza mu ttaka. Era kati nina ettaka eririko emmwanyi. Nina ekirooto kye nsaba bannyambeko ntuukirize. Ekirooto ekyo nsaba nfune ettaka nteekeko bekale nve mbupangisa nfune ewange. Kale Amanya gange nze Katumba Maria. Katumba Maria katalina omwoga gw'okufumba emigaati, kati omwoga ogwo guzala obugagga bwa bekale wadakyapangisa, ate awabuddemu n'ettaka
alina kata kafaamu k'emmwanyi alina obugaga okozesa abantu bameka? Nkozesa abantu 3 kati nga nze owookuna. Kati akozesa abantu 3. N'olwekyo mulaba enkwataganya y'ebigambo ebyo: omwoga, obugaga, emirimu. Kati Katumba omukalulu tekikirizibwa ku donations. Saagala bansibe luzira. Lindako katumala okulonda tugenda kulaba engeri gye twongeramu. Neyanza nnyo ssebo omukulembeze w'eggwanga. Naye oyinza kugenda mu sako yammwe, kubanga ntaddemu ssente sako yammwe $5,000,000. Weewole obupangise. You can do that. Ezo ssente weeziri. Gezako eyo tusooke tumale okugoba bano bamulya byengeda basitawaanya. N'olwekyo bannange abanamasaka mwebale. Ngenda kufuna ekifaananyi nammwe abaana. Ngenda kufuna ekifaananyi nammwe. N'olwekyo abanamasaka gano ge matafaali 4 ku matafaali 7 NRM getadde ku nyumba ya Uganda emyaka 40 egiyise. Mu matafaali ago taddemu amatafaali ag'edda nga bwe twali tulwana n'Amini ebintu tubyogeddeko. Twogeddeko emyaka 4 gyokka, 86 okutuusa kati. Ge matafaali erisooka eddembe, eryokubiri enkulaakulana, eryokusatu obugaga, eryokuna emirimu nga bwe muwulidde obujulizi bwonna bwe twanjudde wano. N'olwekyo bannange mbasaba muwagire NRM egende mu maaso. Amatafaali amalala 3 ngenda gogalako ku press conference. NRM egende mu maaso, muleme okuzaanyira ku nsi yaffe n'abaana batamanyi kyeboogera. NRM kati Uganda y'amaanyi. Nyinza kubalaga emmotoka gye tukoze Kira Motors. Kambalage emmotoka ezo nkomekerezaawo okubalaga nti Uganda kati eri wala. Bali abaabo abakyasigadde mu bwavu muwulirize okuwabula muve mu bwavu mwena. Waliwo abaavu wano mikono waggulu. Olaba muli batono. Enamba ya abagaga emikono waggulu. Abaliko obulungi olaba abagaga babasinga bannange. N'olwekyo abaavu muleke obujja mukole ebyokukozesa weebiri. Kati laba okwongerako bino bye tubaddemu emmwanyi biki ebyo bye tubaddemu, laba emmotoka ze tukola kati. Emmotoka eyo bagiyita Kiira ng'omugga guli ogw'ejjinja. Kati emmotoka zivudde wano ne zigenda ku luguudo ne zituuka South Africa ku luguudo okukakasa nti ngumu. Bwe zituuseyo aba South Africa ne bagulamu ne batuwa order y'emmotoka 4 baasi ezo. N'olwekyo bannange kati wendaba mu by'emirimu wano gavumenti ekozesa abantu 48 naye agriculture ekozesa abantu obukadde 11 mu 20. Amakodo gali gembulabye wali gakozesa abantu akakadde 1 ne 3. Ab'obuweereza aba services nga Brovard abo bakozesa abantu 9,017,000. Ebyuma bya kalimagezi bikozesa abantu akakadde 1 mu 5. N'olwekyo
singa ffenna twenyigira wano mu katabo kano kenawandiika najjayo ekyokulabirako ky'omusajja Nyakaana ow'Erwengaju Fort Portal yakozesa yiika emu n'obutundu 3 n'ateekamu ente z'amata n'ateekamu enkoko z'amaggi nga zino zemulabye wali kati akozesa abantu 15 kati awo nagira nabagamba nti Uganda erina yiikaazi 40 nga zino eza Nyakaana ez'okulima n'okulunda singa tukozesako miliyoni 7 zokka kola nga Nyakaana byakola nga bano bembali mulaba bye bakola twandisobodde okukola emirimu 100 miliyoni 15 emirimu gyandisinze abakozi wano enamba y'abantu mu Uganda n'olwekyo ebbula ly'emirimu lye mugamba litandikira ku ebbula ly'obugagga bwe mutakola by'obugagga emirimu tegisobola kubaawo bwe tukola ebyobugagga kubanga abantu baffe abava mu mawanga amalala Rwanda, Burundi, Congo, Sudan okujja wano bajja ku lw'otulumo tutono otwali tuvuddemu mwanyi ebikajjo bibyasikanga abantu okujja ne batandika kukola mu budde obwo kati bwe tukola bino bye tubagamba emirimu gigenda kubeera mingi gigenda kusinga enamba yonna y'abaana Uganda miliyoni 5 n'olwekyo banange tuve mu tulo tukole NRM oye omusajja omukulu w'enkofiira oye Masaka oye Buganda oye Uganda oye East Africa oye Katonda bakume kati waliwo wano aba office yange my office here there are people you should follow up. There is Kakuma Ponsiano, the chairperson, the 2 chairpersons who are speaking. Jen Baleche, the 2 chairpersons should brief her about these families. Kakuma Ponsiano, his family. Then there is one of our people in a wheelchair. One of our people in a wheelchair who needs support. Then there is a vehicle for Kabito. One of the farmers, the chairman knows, you don't have to speak again. You go and talk to the chairman of the city and the district. Mogerene NPPS. Bimbade Mugamba. Circle the youth of that place where I went. Circle. You tell all those to. The bishop of the Barokore, that one I know. Now, district headquarters Yamasaka, abantu ab'omululu ku district wano bali batawanya vice president Sekandi yabohereza ettaka ly'obwereere ne bagaana kulukozesa ne bagala kugula ate naye bwe nabimanya ne mbisazamu timuddamu kunoonya ettaka ery'okugula so ng'ery'obwereere weeriri ate sente zaaliwo ndowooza zaddayo mu budget ku lw'empaka naye tugenda kukikolako. Tweyanza nnyo Okiba President. Enguudo ziwandiise wano ey'eddimu ey'emulema egenda mu butaka bwaffe obw'Abente ey'ekyabakuza kibinge Mateete ngimanyi mbi nnyo naye ebyo byonna bannange munsindikira abantu ab'amagezi muleme kunteekako bano abakolera abalala. Intimidation okukangakanga mu mpandikire report ana atiisiza omuntu njagala report mugenda kulaba ekikwekoto kye ngenda kukola
buli atiisa omunnayuganda ngenda kumukwata muteeka awantu. Ate bwe bagala kukwatana mu ngalo mugenda kulaba amaanyi agali wano. Kale abebendera tweyanza nnyo ekitiibwa pulezidenti. Bannamasaka mukubire pulezidenti akalulu ak'amaanyi. Nsaba aba flag bearers aba Masaka City ne Masaka District mwambuke wano. Mukama wange ba flag bearers bwe bajja nsaba okusiima mu maaso go mutabani wo Kalema Fred Parks ne muwala owa Maria abakiza ne batavuganyanga ba independence abantu abatukwedde omulimu munene. Kalema Fred Parks wali olagidde addeyo ku mulimu gwe nene musaba aleme agira alinzeeko kubanga atukolera omulimu gw'amaanyi eyo amateeka gaali badde gamugaana. Mukama wange Kalema ono bw'anaaba amaliriza omulimu nja kumuleeta mukama wange omuwe ekinaaba kisingawo. Mukama wange oyo akulembedde Nameere Justin Nameere yakutte bendera ey'omubaka omukyala owa Masaka City. Nameere we! Nameere we! Mukama wange oyo addako Yasiimwe Robert Wakimanya Kabonera. Asiimwe we! Asiimwe we! Mukama wange oyo addako ye Nakitende Rachel owa Nyendo Mukungwe. Nakitende we! Nakitende we! Mukama wange oyo addako ye Sere Mukama wange oyo addako ye mutabani wo Seremba Mayanja Nkoko owa Bukoto Central. Mukama wange mu Masaka District. Seremba we! Seremba we! Mukama wange oyo addako ye muwalawo Babirye Kityo Saala. Mukama wange oyo ye bwa Bukoto East. Era mugumu ddala nga bafulaga beala abo bonna bwe nkwanjulidde Mukama wange. Era bagenda tuwangulira Mukama wange. Babirye oye! Saala Babirye Kityo oye! Mukama wange yaddako ye muwala wo Nalule John omubaka omukyala addako owa Masaka District. Naimoye! Naimoye! Mukama wange yaddako ye Ddembe Frederick Luswata yatukwatidde bendera ey'okubeera meeya owa kibuga kyo Masaka City. Ddembe we! Ddembe we! Mukama wange yaddako ye Kakande John LC5 Chairperson Masaka District. Mukama wange yaddako ye Nakiyingi Justin owa Nyendo Mukungwe Division Mayor.
Mukama wange yaddako ye Mulindwa Moses ye wa Kimanya Kabonera Division Mayor. Mukama wange oyo ye mutabani wo muzzukulu wo, in fact muzzukulu wo Sambegira ayimiriddewo ku lw'abavubuka aba Central wano, agenda okubeera member wa Parliament wa Central. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kati mbadde abaye tuwulirizeeko Oweekitiibwa President ng'atugamba. Mbadde neerabidde empooza etawanya banaku. Ngenda kulagira town clerk, ndagidde town clerk n'abamagombolola eyo yonna gye bali, saagala kuddamu kuwulira empooza y'abanaku. Era bwe nawulira empooza y'abanaku ngenda kugoba town clerk, nengoba oweegombolola yenna, nengoba ow'omuluka yenna ali okumpi. Bano ababbi aba opposition mbagambe tebaddamu kubanga bo tebalina buyinza, bayita mu bakozi ba gavumenti. Bwe banajja kubasaba esente ngenda kubasiba ku lw'obubbi kubanga tebalina buyinza kusolooza misolo. Town clerk saagala kuddamu kuwulira empooza. Ate weegombolola wonna wooli tokkiriza mpooza mu kitundu kyo. Ate w'omuluka tokkiriza empooza mu kitundu kyo. Leka ba opposition bajje bakwate sente z'abantu basibye ku lw'okubba sente. Kale. Tweyanziza nnyo Oweekitiibwa President. Eriewaffe enkole twalinayo omusajja bamuyitanga Nsoninke ow'ensonyi ntono. Tebaswala kujja obusente mu banaku. Abanaku baleke bakole. Nze nabagamba nti omunaku bw'omuleka n'akola n'afuna akasente mu nsawo, bangi mbamanyi agenda kugenda mu bbaala n'agula akacupa ka bbiya. Bw'agula akacupa ka bbiya aweereza omusolo. Yeeyagalidde si guno ogw'empooza gwampaka. Leka bakole bafune akasente bave mu bwavu bagenda kuweereza emisolo bayise mu kweyagalira. Oweekitiibwa President, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Nze Mugerwa Anton, Secretary General NRM Oweekitiibwa Richard Todong, andekedde obuvunaanyizibwa obw'ebifaananyi bino. Mukama wange tukusaba ekyo bwe kiggwa, ate bano abaana be walagaanyizza aba skilling nabo bafune ekifaananyi. Abo bwe bavaako, Mukama wange aba district zombi babenga bafuna ekifaananyi. Era sebo Oweekitiibwa President, abo nga bavaawo waliwo be bakwanjulidde aba steppinga down ku lwabo. Omukyala ono Florence, omukyala Najjemba Grace, ate ne mutabaniwo Pax Kalema. Aba business community mweteeketeeke mujje mu kifaananyi. Aba business community Ajat Boulevard ne business community mujje mu kifaananyi.
Oweekitiibwa Pulezidenti, kwebaza akaseera ako k'otuwadde. Njagala okujjukiza Hajat Boulevard yatuwaddeyo ente 3 era ne Maama Janet n'amuwaayo ente 2. Hajat weebale nnyo. Business Committee nga yamweteekateeka abaddeeke disitulikiti zombi mubeere kumpi, Masaka City ne Masaka District. Aba Business Committee mwongeremu ka speed. Abaddeeke ya Masaka City ne Masaka District. Wetuli kangede mu kifaananyi. Katusabe deeke zombi nga bwe zeeteekateeka, abakulembeze b'abavubuka mweteeketeeke, bafuutu sooja mweteeketeeke, ate benzikiriza mweteeketeeke, ekifaananyi kyammwe kye kifundikira. Mukama wange President, tukusabe ofune ekifaananyi na bano abavubuka n'abasajja n'abakazi abakyuse okuva mu bibiina ebirala okusingira ddala abavudde mu National Unity Platform. Mukama wange President, tusaba tufune ekifaananyi
eky'abakulembeze ab'enzikiriza. Bangambye otutte kagundi kana kazindala kati. Badde katadde kugundi wayaya like akati. Wali omuvuka je kwa maikoro. Ndio ndaba omuvuka mbede jakundi ya tayari. Waliwo. Ono omunene? Bako oyo omunene wali omulala we. Waliwo. Kwa maikoro kona ile maikoro. Waliwo. Wa tayari yakajeko yajeko muzinda Anthems.
Yes. Actually, this match should have kicked off at exactly 2. Yes. But of course, due to the rain, we had to delay. And that explains why the courts are kind of slippery. But looks like Nkumba have scored. No, It was Kampala University. Yeah, and now the score reads 8-4. So Kampala look like they want to stretch this lead, not to invite Nkumba. Yeah, right? Yeah. But Nkumba also not giving up, trying to move the ball so well. But their own undoing has been unlocking that defense of Kampala University. At times they've been forced to go back and re-strategize because things are really very tough. What was that one? Re-strategizing. And I see him here playing for Nkumba University. They're trying to make sure that they attack well. And the umpire says there was no distance here. So it is an advantage of Nkumba with a free shot. That is the GS and for Nkumba University, and she has scored. She scored Nakasaga Prim playing for Posta Netball Club. What is the update from the court too? Where Mackay University is battling UCU? Yes, UCU is like, you are playing Victoria. For us, we are called Uganda Christian University. And you know what? Yeah. It is leading by 11, in fact 12 goals because it is 17-5 now. In the that is really... Wondering what has happened to Nakagoro. She really had a good game for Makere. Yeah, as we were beating Victoria. Actually, she's not in the game now. She's not on the satellites. Yes, she's not actually on the bench. She's not there right now. She might be in the baskets. Oh, so they had to improvise, and that's really very tough. So they had to sacrifice one game and use her in the other. Well, let's hope the gamble can work for them. Indeed, it is a disappointment for them because she was really good. Yeah, she was. And I'm sure UCU have really survived because she's a good shooter. Yes. She can make the defense to work. But with her absence in the team, surely UCU are feasting. Back here on court 1, Kampala University, they are trying to shoot here, but there was a contact within the goal circle, and that is Nakato holding the ball, aiming, and of course she has scored a goal for Kampala University. Now still Kampala University is in the lead by 4 goals, and still it is their center pass. An advantage for them. Shatra giving it to Nakato, looking for the teammate here, Mary Devota, playing for Prisons, and she has scored that for Kampala University. It's like an easy one for Kampala University. You would say, but I mean, we talked about this. You actually did tell us that you see Kampala being favorites in this encounter, much as Nkumba have given a good account of themselves in the run to this stage. But really, if you're to judge by what we've seen so far, 1 quarter and a half, really Kampala are beginning to show their superiority. And I'm also really agreeing with you that this is really their match to lose or to win. Well, let's see whether Nkumba can reduce the deficits. No. And a good defense there by Kampala. Yeah, Gloria Aya. Yes. Doing so well. She represented the Uganda in the Celtic Cup in Scotland. She was right in the squad in Lilongwe, Malawi, as Uganda really tried to really stop South Africa, but South Africa really was so strong for Uganda. And actually I had a chat with Coach Rashid Mbiru when we were having lunch, and we had the discussion about that match in Lilongwe, and he too admitted actually that South Africa really were better ones, but really credited the job done by his players, and believes maybe next time some of the mistakes done there will be corrected, and maybe Uganda can support the Spar Proteas, who at the moment are the #1 not-built team on the continent. Yes, it's a goal for Kampala University being scored by Nakato, playing for Weyonje, matching the Weyonje Netball Club. But now they still have an advantage because they stole center pass. Yeah. Bring it back here in the center third. Nalutu Shatra playing for Netball Club. Back to Nalutu. They have fought for the ball, but still Nalutu has won it. Free pass.
giving it to Mary Devota, playing for Prison Football Club, and she has made a contact against Kumba's player, that is the DK, and now it's an advantage of Kumba University here. Kumba, they are taking on, they are trying to see that they bridge the gap they have between them and Kampala University. Nassim looking for the teammates, but they're nowhere to be seen. They're hiding themselves here. Brenda, a bounce pass, giving it back to Brenda here, trying to enter the goal. Third